atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawango bwangwa mbwangire bwabo ndi kitangala nkusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva ewa muganda waffe amanyikiddwa nga Omwoyo Matia. Title ekwatagana ku topics ez'enjawulo, ebikolwa ebisembayo wakati w'ekitangala n'ekizikiza, baganda baffe ab'Illuminati okwayubirizibwamu kwa sseŋŋendo emanyikiddwa nga Axis, okujja kw'ekitangala ekyokwagala, ebikolwa eby'amasitaani oba abantu abatambulira mu bikolwa eby'amasitaani, enge okusonyiwa Bantu Misota ne n'abakyala owa Bungereza Elizabeth owokubiri. Abagalwa n'okwagala okungi tubalamusirako ffenna ng'emyoyo egitudde ku station eno emanyikiddwa nga ne Navi, yenze Matia. Abagalwa ebikolwa ebisembayo nga akatambaala tekanaba kubeera nga kagoba kate nga tenaba kubeera nga esuulibwa wakati w'amagye g'ekitangaala n'ekizikiza byebyo ebizannyibwa ku sseŋŋendo na ttimba mu kadde kano. Abagalwa, kuno kwe kuli okujja emirandira gyonna egisembayo egy'abakozi ba Illuminati n'okuzzaawo obumu obunaayamba okusobola okubeera nga bulongoosa abaana b'abantu. Abagalwa, okulaakulana kw'ebirowoozo eby'ekizikiza n'emitima kweyongera okubeera nga kuggyibwa ku sseŋŋendo, era kino kigenda kubeera nga kireeta okwanika obuziina olw'ebyo byonna ebijja bikolebwa, era abo bonna abazze batambulira mu feesi zaabwe oba masiki zaabwe bagenda kubeera nga babalagibwa mu lujjudde, era n'amazima amalala gatandika okubeera nga gavaayo. Abagalwa, abantu bakola kyonna ekisoboka okulaba nga basuula olutuula luno olw'ekizikiza olwali lwazimbibwa nga newankubadde bangi babadde tebamanyi nti gye luli. Abagalwa, n'abalala bangi batandise okubeera nga basaba obukulembeze oba abakulembeze ababafuga okusobola okubeera nga babaweereza mu ngeri ey'eggonjebwa, era nga gano amaanyi geeyongera okubeera nga gakulira ddala okuviira ddala ku mirandira egya wansi. Kino kiba kiyamba egganda eritwala sseŋŋendo ey'awamu okusobola okubeera nga lifuna amaanyi era lisobole okubeera nga liyambako okujja olutuula luno olw'ekizikiza olwali lwakolebwa baganda bamwe. Abagalwa oba baganda baffe abagalwa, Illuminati akyayina ebyenfuna bya sseŋŋendo yonna, ayina social media, TV ne radio, era n'abafuzi abatonotono basigazza, naye bino byonna bigenda kubeera nga bisaanyizibwawo mu bwangu ddala. Abagalwa, tubasaba muleme kubeera nga mugendera, muleme kubeera nga musuubira nti ebintu okubeera nga babajja mu buyinza nti bijja kubeera byangu. Nedda abagalwa, abantu bano abakozesebwa ekizikiza babaddewo okumala ebyasa n'ebyasa, era nga bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga babalinnya ku nfeete n'okulimba abantu.
era nga bakyakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuumira abantu mu kizikiza mu ndowooza zaabwe nga bakozesa amawulire gaabwe ago buli kiseera ge batimba abangi ne basobola okubeera nga bagakkiriza. Abaagalwa, nga newankubadde kino kigenda kubeera kikolwa ekigenda okubeera nga kireeta ebibala ebitenkanika, naye era bajja kukola ekyonna ekisoboka okulaba nga bateekawo akavuyo okutya n'obugulumba obw'enjawulo kubanga kyo kye banyumira okubeera nga bakola. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti weetaagisa okubeerako n'akasente mu ngalo n'ebyokulya ebisobola okubeera nga bikumazaako sabbiiti oba enzingu wamu n'ab'eŋŋanda bo oba n'ebisolo by'oli nabyo ewaka, bwe wabeera nga waliwo ebigwa bitalaze byonna ebisobola okubeera nga bijja eri sseŋŋendo. Abaagalwa, nate Illuminati ekola kyonna ekisoboka okulaba nga esaasaanya obulimba bwayo akadde kano nti sseŋŋendo na ttimba egenda kubeera nga yeeyabuluzaamu, era mu kweyabuluzaamu obulamu bwonna obumutuddemu busobole okubeera nga buggwawo. Abaagalwa, kino tekigenda kuba kubanga baganda bammwe abasseŋŋendo okuva ewala bajja ne baleeta ekitangaala ekitenkanika mu bungi emyaka 8 emabega, era namuziga ya sseŋŋendo na ttimba n'asobola okubeera ng'ali bumu wamu n'obutonzi. Abaagalwa, ab'ekizikiza bo batudde ku mawulire ag'obulimba era nga bwe babagamba nti ensi egenda kweyabuluzaamu. Kino bakikola basobole okubeera nga babajjamu amayengo aga wansi ago ge bakozesa nga mutidde, kubanga bo buli we mubawa amayengo gano ag'okutya bo we basobola okubeera nga bawangaala. Abaagalwa, bwe mbeera nga mwali muwuliddeko oba nga muwuliddeko ku maanyi gonna ag'obwakiwanuka okuva mu njuba okusobola ageeyongera okubeera nga gajja eri sseŋŋendo na ttimba oba agagenda okubeera nga gajja eri sseŋŋendo na ttimba nga we gakulaakulana. Abaagalwa, tubasaba mufune okutegeera n'okumanya nti bo nga ab'ekizikiza bajja kiteekawo ng'ekintu eky'okutya kubanga ekyo kye baagala. Abaagalwa, tuli basanyufu nnyo nnyini ddala okubagamba nti amayengo gano amalungi era amaanyi agajjuddemu amaanyi okuzaama ganaatera okubeera nga gajja okusobola okubeera nga gabateekamu amaanyi ag'ekitangaala ag'okwagala agatuddemu obulungi okuzaama ago agaviira ddala mu butonzi. Abaagalwa, ebyo byonna ebikoleddwa, ensobi zonna ezikoleddwa mu butonzi obwa Katonda bibeera bikosa obutonzi obwa Katonda, maama na ttimba, mu bwakiwanuka n'amagye ag'ekitangaala agatudde ku sseŋŋendo na ttimba, era nga buli kintu kyonna kiviira ddala ku ntegeera ey'omuntu okusobola okubeera nga awambaatira
ekitangaala kino ekigenda okubeera nga kijja okuviira ddala mu butonzi oba okubeera nga asigala n'enzikiriza ye ng'omuntu. Abagalwa, tuyagala kubeera nga tubategeeza nti ekitangaala kino kijjuddemu obulamu obumanyikiddwa nga the crested light, naye kino si kwe kujja kwa bulamu okwokubiri, the second coming of Christ. Si bwe kiri abagalwa. Ebyo byonna bikolebwa abo bonna abatembeeya okusaanyizibwawo kw'ensi oba enkomerero y'ensi. Abagalwa, nga bwe muzze muteebereza, luno lugenda kubeera lunaku olulungi, olutukuvu, olutenkanika. Mumanye nti ekiseera kino mujjuziddwa oba muweerezebwa ekitangaala eky'amaanyi, musobole okubeera nga mutegekebwa okuwanirira ekyo ekigenda okubeera nga kijja. Nga newankubadde Abaluminaati bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga babaziyiza. Mu bulamu bwammwe bwe mulimu, abagalwa, tubasaba tubategeeze nti abatuuze bangi okwetoolola sseŋŋendo ez'enjawulo weebali okubeera nga babayamba. Era y'ensonga lwaki oli wano era walondebwamu okuva mu sseŋŋendo endala osobola okubeera nga ojja okuyambako mu mulimu guno. Abagalwa, kino kye muzze mulindirira n'obugumiikiriza, kisobole okubeera nga kiteekawo omugigi omujja mu byafaayo bya sseŋŋendo nattimba. Obugumiikiriza bwammwe n'okukkiririza mu kununulwa kw'ensi yammwe okuva eri ekizikiza kijja kuba kyetaagisa, era muwulire era mufune empulira ey'obukkakkamu mu kifo ky'okubeera nga mutambulira n'okubeera n'empulira yonna etuddemu okutya n'okujugubira. Abagalwa, kino kye mulina okubeera nga mukola mu nzingu ezigenda okubeera nga ziddako emabega. Abagalwa, abantu abangi we batambulira mu mbeera ey'obugubi, eyo gye babeera baluddemu. Ebiseera ebisinga tumanyi nti ebirowoozo byabwe bibeera si byangu kubeera nga bidda mu ndowooza eyo ennungi. Naye tuyagala era tubategeeze nti kano kaseera akaakakisa ka buli mwoyo okusobola okubeera nga amaliriza obululume bwe n'ebigezo eby'obulamu bwe oba obulamu obwo obuzze buzimbibwa mu bulamu obungi. Abamu tebalina na kirowoozo nti baalondebwa okusobola okubeera nga bajja bafune obwetengeredde obwo, naye basobole okubeera nga bafuna obwetengeredde obwo, basobole okubeera nga basenvula okuva mu mutendera ogwokuna badde mu gwokutaano mu kweyobula kw'emyoyo gyabwe. Naye bwe bajja wano ku station yaffe eya Nirvana nga bafuuliddwa embeera oba kye muyita okufa, bajaganya era ne batuukira wano mu mizira, era ne beesanga nga abamu baweereddwa ekitiibwa ku lw'ebyo byonna bye babeera bayiseemu, era abamu ne beekanga nga emyoyo gyabwe oba mu nsi ey'emyoyo basobodde okubeera nga
bafuna ebibala bye baali batasuubira kubeera nga bafuna. Abaagalwa, emyoyo egisinga obungi egitambulira mu mbeera ey'obugubi obwo eyo gye babeera bataalonda mu bulamu bwabwe, ebiseera ebisinga we bajja eno bajagambiza we bazuula nti bakungudde kinene mu nsi y'emyoyo gyabwe mu mbeera gye babeera baayitamu. Abaagalwa, katukomewo ku sseŋŋendo na ttimba. Amayengo ag'emitendera egya waggulu agatuddemu ekisa, okubudaabuda n'obukakamu geeyongera okubeera nga galeeta essuubi eri abantu bonna abali ku sseŋŋendo na ttimba mu bulamu bwabwe. Era lino essuubi lituddemu ekitangaala era nga libayamba okusobola okubeera nga baŋŋanga emigugu gyabwe, naddala abalina bonna okusoomozebwa okw'enjawulo okulimu obutabeera nawa we bateeka na luba oba mu bwavu obutenkanika. Abaagalwa, baganda baffe, tubasaba muleme kubeera nga muyisaamu amaaso ebyo byonna bye muyiseemu ne ebisoomooza eby'enjawulo bye muyitamu mukadde kano oba bye muyiseemu, naye byonna ebibazza emabeggawo bye baleetera ennaku. Abaagalwa, waliwo enkyukakyuka era mumanyi bulungi, mumanyi bingi abalala bye batamanyi. Abaagalwa, buli kiseera omwoyo gwammwe guyina obuyambi okuva eri abaweereza oba okuva eri ejje erya Bwakatonda, kuno nga kwe kuli bajjajjammwe b'amayembe amazadde era amalungi, abaluŋŋamya ab'amayembe wamu ne baganda bammwe mu nsi ey'emyoyo abatudde mu nsi ey'emizimu. Abaagalwa, nga newankubadde babeera tebasobola kubeera nga bayingira mu lugendo lwammwe, naye bakkirizibwa okusobola okubeera nga babasongera mu kkubo eribasobola okubeera nga libayamba n'okusobola okubeera nga babayamba okubaggyamu obulumi bwonna obwo mubeera mu butataalonda mu bulamu bwammwe, era n'okubeera nga beeyongera okuteekawo enfuuyirize basobole okubeera nga babazza mu kkubo eggolokofu eryo eriri mu nteekateeka yammwe. Abaagalwa, mumanyi kukozesa kw'etteeka ery'obutonzi erya okusika ebyo ebifaanagana. Abaagalwa, kino kiba kibayamba okuganyulwa kinene nnyo mu ebyo bye mubeera mutonda mu bulamu bwammwe, nga mukozesa ebirowoozo byammwe ne musobola okubeera nga musikaasiganya n'okutonda ebyo bye mwagala mu bulamu bwammwe nga mukozesa ebirowoozo byammwe. Mumanyi bulungi nti bangi abali mu bwesedde era abaganda bammwe abali mu bwesedde abava ku sseŋŋendo ez'amaanyi we bali wano okubeera nga bayamba sseŋŋendo na ttimba n'abo bonna abamutuddemu. Abaagalwa, tuyagala tubeere nga tuyogera ku nsonga endala. Matia n'abalala ab'ekitangaala baayogera ku mugaso gw'okusonyiwa. Abaagalwa, omuntu yenna asobola okusonyiwa omuntu akoze ebikolobero ebitenkanika nga bano abakozi ab'amasitaani, oba bwe babeera nga bano ababikola be bantu mu Misota nga beefuula okubeera abantu, kitegeeza nti nabo balina okubeera nga basonyiyibwa? Kino kibuuzo eri
muganda waffe na emyoyo egyawamu katubaddemu kyetuyagala okubeera nga tuyogerako kwe kusonyiwa era nga okusonyiwa kyekimu ne kwagala era nga kino kitandikira kuva eri ggwe abagalwa kino kyetaagisa ggwe kennyini nga weeyagala era kitandikira ggwe kennyini we weesonyiwa otandika okubeera nga olaba oba otandika okulaba nga okyusa endabayo eri ensobi z'abalala ze babeera bakoze eri abalala abagalwa kwagala ye nnamuziga akuyamba okusobola okubeera nga osonyiwa bangi tebakitegeera kino abagalwa kwagala munene nnyo okusinga entegeera yammwe n'empulira yammwe mmwe nga we mumuwuliriza abatudde mu nnyama abagalwa kwagala ge mayengo ge gamu n'ekitangaala era nga ge maanyi agatudde mu butonzi agasinga amaanyi era nga gaviira ddala era nga ge gakola ensibuko eya buli kintu kyonna ky'olaba mu butonzi abagalwa kitangaala kino ekyokwagala kye kikola omwoyo katonda wa buli kintu kyonna God self akola buli kintu kyonna ekitudde mu butonzi abagalwa obusobozi bw'okubeera n'empulira n'okufuna okwagala kuyina ekkomo eri mmwe era mu ngeri eno mu makubo ge gamu n'ebeera endabirwamu eyo gye muvaamu abagalwa maama ne taata yateekawo olunaku okusobola okubeera nga mufuna ekitangaala eky'amaanyi ago gasobole okubeera nga gakka eri sseŋŋendo nattimba era ekitangaala ekyo kisobole okubeera nga kiteekawo okwagala okutenkanika abagalwa mu ngeri eno tubasaba mutegeere nti okusonyiwa kye kintu ekitandikira mu nda yammwe ng'emyoyo kitandikira mu nda we weesonyiwa era nga ggwe n'omanya ebikolwa byo by'oba okola ggwe ng'omwoyo nga Katonda oba nga ndi I am self era nga w'ofuna amagezi gano obeera tokyasobola kubeera nga osonga nnwe eri omwoyo omulala abagalwa kino si kyangu kubeera nga kikuzibwa naye kikula mpola mpola nga maama waawanirira omwana we omupya oba omuggya eyakazaalibwa kye kimu kye kikuyamba okusobola okubeera nga ogattaganya ebyo ebibeera bikuzitoowereddeko mu ngeri eno n'ofuna empulira eyo ekuyamba okusobola okubeera nga ofuna obuyambi obwe weetaaga okuva eri amaanyi agakutuddemu abagalwa kwagala by'ebirungo ebyo ebituddemu ekisa n'okutegeeragana era nga kino kigenda kikulaakulana mpola mpola kino tekitegeeza nti tolina kubeera nga ofa n'okubeera nga otunuulira n'okubeera nga otunuya oba nga weewala
abo bonna oba ekweyisa kw'abalala kwonna okubeera kulumya omulala oba okuba kulumya bulamu bwo. Kino okitegeera nti babeera bakikola nga bakikolera mu butamanya, mu magezi ag'obutamanya. Abagalwa, abantu abakoze ebikolwa oba emisango egitenkanika mu nsi eno nabo batuddemu amaanyi ag'ekitangaala ekyokwagala, ag'ekirungo eky'amaanyi ag'obwakatonda obutaggwaako ag'obutonzi, ensibuko ekola amaanyi ag'omwoyo, omwoyo gwe gukozesa okusobola okubeera nga guteekawo omubiri, era ng'emibiri gino gibeera batonze be bamu, ng'emibiri gy'abantu be bamu babantu musolo, muntu musota, reptilians, oba n'ebikula byonna okwetooloola obutonzi. Kino kiba kitegeeza nti buli kinnoomu wanjawulo era nga tafaanagana na mulala. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti abantu abamu basendebwa ku lw'amaanyi n'ebikola ne batandika okubeera nga beeyisa mu ngeri eyo gye babeera beeyisaamu, era ne batambulira mu kwawukana n'embulimba. Buli omutonzi w'atambulira mu bikolwa ebyo eby'obuluvu, obulimba n'okwawukanyizibwa, ekitangaala mu bantu abo mu bwannamunigina kitandika okubeera nga kizimeera. Kino kiba kitegeeza nti mu bbanga ly'emitima gyabwe batondawo ebbanga eriba lituddemu ekitangaala kye bayita omwavulunkupe, the dark void. Kubanga babeera tebayina kuluŋŋamizibwa, era babeera tebayina kuluŋŋamizibwa kuva mwoyo gwabwe n'entegeera yaabwe ebatuddemu oy'omuzimu gwabwe. Omwagalwa, n'akatonnyeze kano ak'ekitangaala mu mibiri gyabwe akaleeta obulamu, ebiseera ebisinga keesanga nga kalumbiddwa amaanyi ag'ekizikiza. We kalumbibwa amaanyi ag'ekizikiza ne batandika okubeera nga bakozesebwa abo ab'ekizikiza. Abagalwa, kyekyo ekibeerawo eri emyoyo eminafu mu gganda lyaffe ery'obutonzi, abo be mumanyi nga aba Setaani, naye nga nabo babeera myoyo. Era we batuuka ku ssira eryo oba mu bbanga eryo bakola ebintu byonna bye babeera bakola nga basanyufu. Ebyo byonna ebitoogerekeka by'otasobola na kulowoozaako nga babikola eri abalala, we batuuka mu bbanga eryo eryambwavulunkupe mu mitima gyabwe babikola basanyufu. Babikola basanyufu. Kino kitegeeza nti nno tebakwatibwako. Nedda. Era buli muntu yenna mu butonzi alina eddembe okulondawo ky'abeera ayagala. Kituufu osobola okubakyawa era ng'obayinako obusungu. Naye okubakyawa n'obusungu si kye bayita amaanyi agakontana ne kwagala, nedda.
Obusungu n'enge n'okukyawa abalala kitegeeza obutabeerawo kwagala. Era kino kireeta empulira eyo eviira ddala ku ttumba ly'omutonzi eribeera limutuddemu. N'amayengo ag'emitendera egya wansi egyo egiteekawo ekisenge wakati w'omwoyo gwe n'entegeera ye gwe bayita omuzimu gwe, the consciousness. Abagalwa, kino kireetera endwadde mu bantu abo, era mu nsi ey'ennyama ne kibaleetera n'okufa. Abantu abo bonna abeekuumira mu bukaawu beesanga nga beereetedde amayengo ag'obutonzi ag'emitendera egya wansi. Beba abantu b'osanga nga bwe babeera bazze wano mu Nanavi ekkuŋŋaaniro ly'emyoyo nga bavudde mu mibiri, beesanga nga bali wansi mu myaliriro egya wansi. Egyo egibeera bumu wamu n'amayengo gaabwe. Eyo gye babeera mu bulamu obw'ebiwoobwe nga si basanyufu paka we bakkiriza ne bafuna ekitangaala eky'okwagala, kisobole okubeera nga kizibira n'okuzzaawo oba okujjuza ebbanga eryo eribeera lituddemu obukaawu. Abamu bakigaana okumala ebyasa n'ebyasa, era mu ngeri eno ne beesanga mu ddaala eryo. Ndowooza mutandise musobodde okubeera nga mulaba obulabe obuli mu nge n'effotwa oba okukyawa. Omwagalwa, okusonyiwa kuviira ddala ku butukuvu obw'omwoyo, nga ye Katonda ye yennyini, God self, era nga ye kwagala, era nga avaamu amayengo ag'ekitangaala eky'emitendera egya waggulu egikusobozesa okusobola okubeera nga oyimusa omutima gwo n'emmeeme yo n'ofuuka omuntu asonyiwa. Era mu ngeri eno n'akuweereza ekitangaala eky'amayengo ag'omuyiika eri ensi n'okukulaakulana kw'okweyubula kw'omwoyo gwo. Omwagalwa, akaseera we katuuka nga ofuuliddwa ozze mu nsi ey'omwoyo, abantu abo babeera basonyiwa oba ababeera basonyiwa bayingira ku mitendera egya Nenevi, ku mitendera egya waggulu. Eyo gye babeera nga batambulira mu bulamu obw'essanyu, obulamu obutuddemu obukakkamu, obulamu obulimu ebirungi okuzaama, paka we beetegeka ate ne baddamu babbulukuke mu sseŋŋendo ez'enjawulo, beeyongere okubeera nga beeyubula mu bulamu bwabwe n'okubeera nga bafunamu ebyokulonda mu lugendo lwabwe. Abagalwa, geego amaanyi agali mu kusonyiwa. Ye okusonyiwa kugenda n'eri baganda baffe ba muntu Misota, kubanga bali bumu wamu naffe oba n'emyoyo gyonna mu butonzi, era nga nammwe we muli bumu wamu ku mitendera egy'emyoyo n'ebitonde byonna mu butonzi.
tuyagala tutereeze ekyo kye bubalowoozesa oba ekibagamba kye mugamba oba okugeresa kwe muyina nti bamuntu musota nti si bitonde bya Katonda. Nedda, kifu. Abagalwa, myoyo mingi egisobodde okubeera nga gibbulukukira mu mubiri ogwa muntu musota era nga gy'amaanyi. Bonna tebabeera babi. Mutonzi yasalawo ne yeekyusa ng'atuuse mu nnyama n'alondako ekyo ky'abeera ayagala. Kituufu bangi bakoze ebibi ebitenkanika. Naye waliwo n'abalala bamuntu musota abatambula nga n'ekitangaala kyabwe mu nda yaabwe. Era nga bangi ku bano ku bantu musota bakola ejje ery'ekitangaala. Era nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bazzaawo ekitangaala era nga basamize okusobola okubeera nga bakomyawo ekitangaala eri baganda baabwe. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti ne bano nabo bitonde nga nammwe bwe muli ebitonde ebisobola okubeera nga biva ku mulamwa naye tekitegeeza nti si bitukuvu. Kati tuyagala kubeera nga tuyogera ku nsonga eya Nnabakyala wa Bungereza ku lw'ebibuuzo ebingi bye mubuuzizza. Abaagalwa, kituufu ddala Nnabakyala wa Bungereza yali afudde akaseera akayitako emabega. Naye okusinziira ku magye ag'enjawulo baalwawo okwasa ekyama kino kuba abamu ku bakulu mu kibuga kino ekya London aba Illuminati na aba ebyenfuna byonna ab'ensi baali bayagala beeyongere okubeera nga batambuza ensimbi zaabwe nga bakozesa olutuula olw'ensimbi olwo oluweebwa ekitiibwa okwetooloola sseŋŋendo yonna. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti obwakabaka bwonna okwetooloola ssemazinga eya Europe butambulira wansi wa olutuula olwa Illuminati. Buli kintu kyonna kitambulira mu bwekusifu, secret society, era nga bano be bakola ekifaananyi ekinene era nga be bakola okusalawo okwenkomeredde era be baasalawo n'okulangirira okufa kwa Nnabakyala owa Bungereza Elizabeth kubanga baalabanga kirungi eri bo. Naye ffe tetumanyi kiki kye bafunamu. Abaagalwa, naye okuva eri ffe tumanyi nti ku ebyo byonna bye babala era bye bagenda okubeera nga babala bitono nnyo ebigenda okubeera nga bituukirira. Abaagalwa, Nnabakyala ono kituufu ava mu lunyiriri olw'abantu musota abamanyikiddwa nga Delptirian era kye kimu ne musikaawe. Abaagalwa, ebyasa ebiyise waliwo ekiruubirirwa ekikadde ekyo ekizze ekiwanirirwa okusobola okubeera nga bakuuma abamuntu musota nga batambulira mu musaayi gwabwe
era nga beewasaamu bonga ab'olulyo olulandira, naye bagenda okulaba nga omusaayi gwabwe gweyongera okubeera nga gunafuwa nnyo nnyini ddala. Okusobola okubeera nga baŋŋanga ensonga eyo, y'ensonga lwaki omulangira Charles yasalawo okubeera nga awasa omukyala ava mu musaayi ogw'abantu ogutali gwabwe nga Bantu Misota. Abaagalwa, obulamu bwa Nnaabakyala bwa njawulo nnyo, obw'ekyama bwa njawulo nnyo ku ebwo bwe mumanyi mu nsi ey'olujjudde. Abaagalwa, Nnaabakyala w'abadde ng'ali ne banne ab'ekizikiza abadde bafuga abantu, yali tayagala era yali tawagira akufa oba kuttibwa kw'abantu abasinga obungi okusobola okubeera nga bafuna obuyinza. Abaagalwa, tetumanyi bbanga ki abantu abatudde mu ggwanga erya United Kingdom we beneeyongera okubeera nga bagendera ku nkola ez'obwakabaka. Naye bajja kuzuula mu budde obutali bwa wala, era ebikolwa byonna ebinaabeera nga biyasiddwa eri obulamu bwabwe bajja kusalawo ekyokusalawo nga bo nga tebalina kubuusabuusa. Naye ngaffe ng'emyoyo tuyagala tubategeeze nti tewaliiyo bwakabaka bugenda kubeera mu nsi ey'obwazzaabu oy'obwa mukasa etegekebwa mu nsi empya. Baganda baffe, nga omuzannyo guno ogw'ebyasa n'ebyasa nga guli kuzannyibwa okutuuka ku nkomerero yaagwo, tubasaba munywerere mu mazima ag'ekitangaala kyammwe era mweyongere okubeera nga mutegeera nti mulina obuyambi obutenkanika obwo obubagenda okubeera nga bubayamba okusobola okubeera nga muteekawo omugigi omuggya ogw'obwamukasa omupya eri ebitonde byonna n'eri buli kitonde ekitudde ku sseŋŋendo eno. Buli kitonde ekyekitangaala mu butonzi kibassaamu ekitiibwa era nga kibawanirira n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo, okwagala n'eddembe. Nsigadde nze muganda wammwe Omwoyo Matia, atenderezebwa agulumiswe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu gwe akume.